Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero nzize nammwe abaana abawala abakyala naddala abaana abawala mwe mulina omuze guno. Abaana abawala ebiseera ebisinga nfuna nnyo message ze munsindikira mumbuuza nnyo ebibuuzo bino nti nalina omwami wange oba nalina omusajja wange naye omusajja oyo yankyawa. Tumaze emyezi 5, tumaze emyezi 3, tumaze omwaka mulamba nga nkyaye naye ate nze mpulira nkyamwagala. Nkoze ntya okubeera ng'akomawo gye ndi? Ekibuuzo ekyo mukimbuuza nnyo. Njagadde mbeere nga mbaddamu ekibuuzo ekyo. Mwenna abali ku channel yaffe eno Kyaiti nga muli baana bawala mwenna mukitegeere. Okusookera ddala buli w'obeera n'omusajja, omusajja oyo nga takuzaalangamu mwana just nga mubadde mweyagala bweyagazi, ng'omusajja oyo olina gy'obeera nga naye alina gy'abeera, ng'akuyita najja n'akwebakako n'oddayo gy'obeera. Bw'atyo omwaka ne gugwa wali, gwa 2, gwa 3. Ekyamazima mmwe bawala mmwe, omusajja oyo abeera ajja kukoowa, ajja kukoowa ebintu byo. Temusobola kubeera we mutyo bbanga lyonna. Aba ajja kukoowa, ajja kwetamwa, ajja kufunayo omuwala omulala omupya akyuseemu. Tasobola kubeera ku ggwe paka. Buli w'ofuna omusajja, buli w'ofuna omuvubuka, tokkiriza musajja oyo kwebakako mirundi giwera 10 nga temunnakola nteekateeka ey'okubeera nga mubeera mwenna. Ekyo nkibabuulira mu abaana abawala. Omusajja buli lwakwebakako emirundi emingi ebbanga eddene, omusajja oyo akukoowa oba omuvubuka oyo akukoowa n'aba ng'awulira takyakwagala, ng'awulira takyayagala bintu byo. Abeera ajja kufunayo omuwala omulala kuba olw'ensonga gwe aba takuwasangako, just abeera akwagalako bwagazi, akwebakako bwebasi. Bw'ogenda bw'odda, bw'ogenda bw'odda. Ekyo nno bannange kya bulabe. Ate naddala akakyo kano kuba abasajja abasinga kati baafuuka bakebezi. Akwebakako bwebasi n'amala n'akuta. Wanaafunayo akaana akalala gw'ajja kukuta agende ng'akwesalako mpola. Era gw'omukazi oba gw'omuwala bw'ofunanga omusajja n'akugamba nti nakukoowa ndeka, weeyise emikono mu maaso omugambe tiweebale kukinjatulira. Oba mukitegeeramu abaana abawala? Ekisookera ddala kibeere kirungi nga tomuyinaamu mwana, kigenda kuba kirungi. Omusajja oyo mutaagende, todda naawe okugamba mbu simanyi mpulira gwe mbadde njagala. Oyagala otya omuntu nga ye takwagala? Omusajja wakukyawa n'oyagala omukake akwagale lwampaka. Eyo laavu enkake tewangaala, ekyo tebakikulimba. N'onaakozesa ssente nga ggwe omuwala olina ssente ng'oziteeka mu musajja oyo, mubeere nga mwagalana era temujja kwagalana. Ssente ojja zimuwa ate ng'aziwa oli gw'awulira ayagala. Kati n'olwekyo omusajja wakukyawa nawe mukyawe. Omusajja wakuta n'olaba nga takyakukubira masimu, takyafaayo nga bwe yafangayo. Wiiki neewera takuba masimu, wiiki ya 2 takuba, mwezi takuba, naawe tokuba. Bireke naawe kennyini tokuba. Naweza omwezi ogwokubiri gwa 3 nga takukubira masimu, wabula gwe w'omukubira ng'owulira yeebuzaabuza, owulira takyammuka bulungi. Kyenkusaba omusajja oyo mwesonyiwe. Ekyo nkikubuulira. Omusajja mwesonyiwe. Aba takyakwagala, aba yakukoowa, aba yakukyawa dda, naye gwe abeera abadde amwesibako. Mukitegeddemu abaana abawala, mulekerawo okwesiba ku basajja nga tebabaagala. Kimanye nti omusajja kasa akwebakako omulundi ogusooka, tandika okubeera ng'omutunuulira olabe omusajja ono by'abadde akola mu kusooka asigadde abikola. Kasa akwebakako omulundi ogusooka, funawo maakinga nti omusajja ono kandabe enneeyisaaye, olabe asigadde akukubira amasimu, asigadde akubuuzaako, asigadde akutwalako ku mulimu nga wabadde akikola. Sigala ng'omutunuulira. Okuŋŋamba nti mbawa amagezi nga mumaze okukyawagana, lwaki tombuuza magezi nga temunnaba kugenda mu maaso? Ekyo kiba kibi nnyo omuntu omumubuuza nga mumaze okufuna obuzibu mu mukwano, so nga ate gaapu ebeerawo. Mbuuza nga temunnaba kgenda wala. Nze mbeera nja kukubuulira byonna by'olina okukola nga wakafuna omusajja oyo
bibeere nga bikuyamba musobole kwegamba obeere ng'osobola okubeera nga weenywereza ku oyo omwami. Kati n'olwekyo omusajja waakukyawanga naawe mukyawe, naddala ndi ku ggwe ng'omusajja oyo tomulinaamu mwana kuba tewabeerawo kibeera kibagatta, tekiriiwo ky'oba olaba nti ye aba akwetasizaako bwetaasiza adduke. Okitegeera? Ndi ku ggwe ng'omusajja oyo tomulinaamu mwana. Bwe kityo bwe kiri. Kambaye WhatsApp namba yange tusobola okugenda mu maaso n'okwogera ku nsonga eyo. WhatsApp namba yange eri 0777373401. Yeeyo WhatsApp namba yange. Nja kuba mbaddamu bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.